baba siba katambala ne babalimbalimba nti omuntu bw'oba oyina ssente buli kimu kitereera. Leka nkubuulireko, bw'oba oyina obuyinza ng'olina obuyinza, muganda wange buli kimu ogenda kukitereeza, kubanga alina obuyinza asobola okukwata alina ssente n'azimuggyako. Ye alina obuyinza. Y'ensonga lwaki tulwanira kufuna buyinza. Museveni ssente yaziyina, yali minisita mu gavumenti z'abanne, naye yalabanga ssente tezimala. N'ayingira ensiko gy'asobola okufiira, n'alwana emyaka emeka, saawa zino n'afuna ki? Pawa. Abazungu bakuwuddisa ne bakulimbalimba mbufuna ssente buli kimu kiggwe, naye kasita otandika okunyega ku buyinza batabuka. Museveni alina be yawa biliyoni simanyi 167 eza Cooperative Union, ne bamugamba ssente ng'oba wadde nnyingi. Yabagamba ebyo bipapula bupapula. Lwaki? Kubanga omuntu alina obuyinza azikuweesa guno n'azikugirako ku guno. Osegedde? Noonya obuyinza. Y'ensonga lwaki bannayuganda twagala bafuna obuyinza. Munnayuganda bw'ofuna obuyinza ne buba mu mmwe bannayuganda, then mujja kweyagala. Mujja kutuuka nga mulina buli kimu, nga buli kimu kisobola okutereera, kubanga obuyinza bwammwe buli kimu mukikolera mu feva zammwe. Tewali abakangakanga mmwe mulina obuyinza. Kye tulwana lwe lutalo lwe tuliko wano, tuli ku lutalo lwa kulwanira buyinza. Museveni yafuna obuyinza atuggyeko buli kamu, yatusanga tuli bagagga, yatusanga tulina amataka, yatusanga tulina buli kimu. Saawa zino muyina ki? Takibaggyeko. Mwabawoza ssente, bw'ofuna ssente. Era ndabayo abavubuka saawa zino n'abaana abawala bwebawoza weerera ku baana, simayo zimbe y'akayumbako, obulamu buba buwedde. Bw'oba toyina buyinza toyina ky'oyina. Ekyo nkikubuulidde. Ate naddala ng'ayina obuyinza yeetaaga ebyo by'oyina nga takwagala. Obuyinza bw'olina okunoonya gwe munnayuganda okutereeza eggwanga lyo. Munnayuganda, Ugandanizi okufuna obuyinza, bannansi okufuna obuyinza, nga basobola okukwesyoninga abakulembeze baabwe ne babagamba mwe mukola biki ebyo by'okola gwe nga sikutegeera, gwe nguggyeeyo tuteekeyo omulala. Osegedde? Bino enguudo nga mbi, ssente nga zifulumye, ssente ziragawa. Senga munnayuganda afuna obusobozi obwo, then Uganda egenda kutereera. Naye nga tukyatambulira mu nkwawa z'abo abo bawankoko ba Museveni, tewaliiwo kigenda kukyuka. Nkubuulira, Museveni teyalwana kufuna ssente, kunoonya ssente, yalwana funa buyinza. Obuyinza bwe yabufuna yalina buli kimu, ne ssente yakuwa. Ssente zonna yaziwamba. Wali mu State House alinawo akuuma ke kakuba bukubi ssente. Osegedde? Wewe oyagala mmeka? Njagala bwe zitikwata nga babawo ebipapula byammwe nga mugenda musanyuka ebyo. Omusajja we yakugambye nti ajja waddukiddewo mu campaign n'ozitandikirawo. Yatandikiddewo campaign mu Parish Development Model mbu gyali mu kulambula. Olimba ali mu campaign. Okitegeera? N'awendula abawanvu n'abampi n'aleeta ne ba expendables ba Piraawo bajje bayingire campaign. Eyo ye pressure. Okitegeera? Mwebale nnyo abaana b'embala okumulaga nti twamukoowa. Bagaane okuyisa procession, naye ayisa ne bandi mu kibuga wakati nga bagenda bakuba bandi. Okitegeera? Musajja kiki? Lwaki totereera? Lwaki otidde nnyo? Lwaki olina akatengo? Kyobola nze bannayuganda saagala nnyo okubatambuliza mu present events zino. Kuba senga tunaabeera nnyo mu present events, temugenda kutegeera biki ebitadde Museveni oyo ku bunkenke. So nze njagala nnyo batambulize mu history, kuba nabagamba history yajjako Museveni. History is repeating itself. We are getting back to colonization or colonialism again. Naye fools don't learn from history. Bano ono Museveni tagira mu history. Munnayuganda ebintu bino byavaawa. Nakugambye senga olonda Museveni ogenda kuba olonze Russia na China gy'ogenda okuba ng'olonze. Bagenda kuddamu beekube. Naye ku luno tebagenda kwekuba direct nti Russia eri mu kulwanagana na China. Nedda, bakwata ba agent be bakuba n'amugjawo. Senga onaazanya lolo kubanga olutalo luno lwakyuka kati lukolera mu bantu. Bungereza tekyasobola kuva eri, ne Russia nayo neeve ne batandika okwekuba. Tekisoboka. Okola otya? Mutinkulye opponent, funa numbers, abakube deni mujje mu mukube. Bwe kityo bwe kikola mu mujjewo. Bwe batyo bakola kati.
okitegera kitya his excellence Kyagulanyi numbers zalina asobola zisitula ne zitaninga against this Russian and Chinese puppet kisoboka ono ayagala kwata twale lya Bungereza a Commonwealth state aliteke mu Russia then Museveni chicha asobola kula senga yabera ne numbers asobola zituulira ne zitabako kye zikola ne zigenda mu interest za Russia so akaluko nako olonda ogenda kuba olonze China na Russia senga olonda Museveni bano ba communist tebafa ku human rights ekintu kino kyavaawa awenjagala nnyo mu Uganda otegeere kakati mu Uganda njagala nkubuulire ebintu bino byolabaawo mu Congo ddala birina akakwate ku Uganda the answer is yes bikalina ntalo za minerals interest commercial interests za America neza Bungereza zidi threatened okitegera zitya katudde mabega okitegera ekintu kino ngenda kwogera ku musajja gwe bayita Winston Churchill tugenda mwogerako Churchill then ngenda kwogera ku lutalo lwa Germany ne Bungereza eno nga balwanira Tanzania then gogenda tegera biche bigenda maso mu Congo lwaki bisibira Uganda Winston Churchill ono omusajja yave Bungereza ekyamuleta mu Africa strictly wadde balina amatwali asatu Kenya Tanzania yaliwo naye kiye kyamuleta strictly kulaba Bungereza egenda kufuna etya mu Uganda kikyawo kubanga uliya mumuyimbako Churchill yatuma Uganda part of Africa ono si yagituma part of Africa si ye wabula ono kyeyakola slogan eno gye yali asanzeewo yagiwandiika mu katabo ke ne boominga phrase eno yagiteeka mu katabo ke ne boominga nefuna hype then kwe kujimuwa kubanga ali mu katabo ke wabula abantu nga Samuel Baker ba Frederick Lugard bali bamaze okwogera ekintu kino nti the pearls in Africa especially Samuel Baker Lugard n'agita part of Africa okitegera then onateeka phrase eyo mu katabo ke kwe kutuuka naye nga ono ye ekyamuleta mu Africa strict kulaba Uganda Bungereza egenda kufuna etya mu Uganda kyekyamuleta teri kirala ekiteba kikulimba tayina na lolo yonna gyali azza kukola mu Africa wano teriiwo wabula kulaba Uganda negenda ku benefit Bungereza egenda benefiting etya mu Uganda bwekityo kyekyamuleta kakati wabanga baleeta omuntu mulamba ajjala be bano bagenda kufuna mu batya kyogamba tebasobola kuleeta maji kugira kino kyali kiteera kyavaawa leta si nabagambye tujja genda mpola nga ali akatogo tujja kubitegeera ebintu bino kumpaka kyovula saagala kupapa okitegeera ekintu ekyo mwaka gwa 1903 ono we yajjira ne part of Africa yakiteeka mu katabo ke mwaka gwa 1908 we yakiteekamu nga bamaze okukakasa nti mubutuufu amatwale gonna aga Bungereza geefunye Uganda yo yali yankizo era nga yansuso nnyo yensonga lwaki kati tosobola kukwata Uganda eyo okwata kutwala eddala ne bakutunulya ne Uganda tosobola kwa baba nga bagisindikira muntu mulamba je agirambule akakasenti be babagambye byebyo Uganda yo yakubenefitinga Bungereza paka ku future generations gonako olwaliro mbo ogitwala ogiteeka mu Russia na China ate mu Uganda oyina kyotamanyi okyenti Bungereza eyo si yasoko colonizinga Uganda Germany yasoko okutwala Uganda eyo during the First World War Uganda ali wansi wa Germany then after the Second World War batandika entalo Germany ne Bungereza era ne bakola ekintu kye bayita Anglo-German Agreement. Anglo means the British, then the German, those are the Germans. Okitegera ne bakola agreement. Uganda nedda Bungereza netwala Uganda. Okitegera then ne tujja ne zidamu ne zitokote Tanzania. Nalo kandu babuulire nawe mu lutegere lwaki Russia otasobola kusurvivinga. Tanzania eno yajja etyo okubeera nti kati eri wansi wa Bungereza. Lwaki amatwalega Commonwealth tebagazanyirako era Museveni is the last person agenda okuddamu okumanyira etwale lya Bungereza lyonna ndi alikyusa aliteeke mu Russia olw'ensonga talina numbers. Okola kino olina kuba na numbers luli byakubeera na maje military oba weapon superiority naye kati olina kuba na numbers. Tanzania eno omuntu yasooka okugitwala yali gundi Asia n'abawalabu be baliwo nga bagigabana by then wabula ate Portugal nejja nebakuba nebajjawo akukosta kwao Biden baite balwanira nnyo interior bali balwanira nnyo coastline yawo kwao waberanga nnyo olutalo lungi nnyo nebyo piracy ebyo byatandikira eyo oshegera balwaniranga nnyo coastline then Portugal nejja nekubaba naba Asia n'abawalabu abaliwo Biden mixture nebajjawo Portugal ne dominatinga Tanzania coastline then
during was it around the 14th to 15th century awo Abawalabu bajja ba Omani Arabs bajja ne bakuba omupotigo ne bamujjawo awo ku coastline. Omani Arabs ne gaininga control of the coast. Olaba entalo zino gye ziva oziraba nti wetwolekeraawo okitegera. Omani Arabs we batwala gundi eno mwaka wa 1808 Abajamani ne bajja. Abajamani ne bajja ne bakuba abagundi ne bakuba aba Omani Arabs ne batwala ko coastline yawo. Germany ne gaininga control. Era Germany ne beranga colonial master wani wa Tanzania. Kati Bungereza eno nga bajinyumiza bidiru bingi nyonyo ku Uganda eno. Uganda bali bajeetaaga nga balina okuyisa we byamaguzi beno bajje. Ne pambe yali alimidwa mu Uganda nga bamwetaaga. Kati mwaka wa 1919 we wali olutalo Kasiggu. Lwemba nyumizako lugendo okwefaananyiriza olutalo olwa 2026 Senga Museveni akakwatako. Senga azanyirako eyo foreign policy gye bayita democracy and human rights. Eya Bungereza wali na kugamba eno article mu Bungereza ne mu America. Eya Bungereza egamba free and democratic society. Eya Bungereza weegamba. Eya Bungereza yo weegamba ngiyita mu ekyo kya democracy. Free and democratic society eya Bungereza Museveni agikwatira kawo. Oba Senga aleta reforms zino n'agikwatako. Ono nataninga numbers ezo ne zisituka. Omungereza tagira talondobereza kuba bukubi. Werulyo lutalo luno toyetaga byakulwanyisa. Oyo Museveni mundu ze tezigasa. Tesobola mugasa nga talina numbers. Okitegeera. Kuba internationally ayingidde endagaano. Okitegeera. Then mwaka wa 1919 mbadde tubadde tuli. Bungereza yajja n'ekuba Germany bubinyo after the Second World War. N'emukuba bubinyo n'edize twali bayita Tanzania. Then nekijeetera okuba nti ye dominating amatwala 3 gonaga East African countries negasa wansi under Commonwealth Charter. Luli bali bagita Royal Charter. Bali bagita Royal Charter nekyuka ne bagituma Commonwealth Charter. Buli muntu ali wansi weyo charter. Owulya charter yo gye yava. Uganda ateo Bungereza. Administration ya Bungereza Uganda yajingira mwaka wa 1888 Uganda yayingirira administration ya Bungereza si mwaka wa 1899 si yayingirira wabula wali yafukira dala protectorate kubanga bayina diru eyo kugenda okuba mu Germany okitegeera then Uganda ne baga katoke tumalojiza wansi tujigatte ku Kenya then tuke tukubeneri nayo tujifune twala amazago diru we yali kakati ono Museveni byabadenga asoma ne Russia n'agamba mbo agenda kwata amatwale gano ng'asoma bidiiro ebyo ne Russia kakati tuwaneno tekeo M23 simanye wambega na amatwale nze bambe East Africa yonna mbeere nga nze ayina se nga bakwase nga lowooza byangu webityo